otyo nyavu totya. Alright, tugenda maaso tandikira ombulambalamba ate nate etandikwa firimu egenda maaso. Kaakati mu kaseera kano nga tutandika tulengera omukyala embeera gy'alimu ali mu mbeera ey'okwevuma ekyalitandikwa. Omanyi omuntu oyinza ogwa mu nsobi ne weejjusa ebigere gye byakutuma. Tandikwa firimu alina kyagenda maaso n'okunnyonnyola. Embeera ebadde waka yabadde agigumidde naye ate kino ekizibu ekize ekyalitandikwa East End Movie Industry. Tutandika butandisi egenda maaso tusumuludde nanti eno emanyikiddwa nga receptionist. Kale tugiweereza buli muntu yenna bw'ali ng'okola ku reception. Ekyalitandikwa tuli mu nsi emanyikiddwa nga Uganda mu biseera bya 2021 awo gano gwe tulimu maka. Munnange ensi yakyuka. Bw'obanga oli mwana wa buwala ng'okugulu kulinga omunyolo omanya obufumbo buganye. Tulengera omwana eyazitowa okugulu ekyalitandikwa. Omukyala yenna okeera ku makya ng'olina okulongoosa ewaka. Yeggwaggula amadirisa empewo ebenga eyingira anti wabaddewo ebbugumu ekiro. Entandikwa egenda maaso Lubajjuma Ivan. Tutandika butandisi. Omukyala ono tumulabye ng'alina waali ng'ali mu kunnyonnyola. Era twagala tumanye embeera ki gy'agamba eyeeta erabika okuba ni waka kyali bulungi naye ebintu ne bijja nga byonooneka. Sayiya Ismail Kigude Rogers Ismaiko Kitaka Solomoni be bakuteereddemu ensimbi. Tulengera omwami agenda maaso n'okwelongoosa sayiro bate ekyalitandikwa Kigude Rogers nga ye yakutendekera firimu eno ekyatandika. Mwami wa wano ekutaba amagi tayagala kulya. Tutandika butandisi. Omukyala ali mu kutereeza eggi. Baami baagala nnyo amagi. Owulidde agenda maaso ali ku magi. Buli kimu akikwata mpola bannange. Mutegekere omwana tu. Omanyi omwami mu maka aba first born. Owulidde kati aba mwana tu. Laba omwana tu. Omwana tu yuno. Naye ng'oli alengerera nanga alaba enkaŋŋa yattu. Ekyatandika butandisi. Tugenda maaso ng'atereeza. Mwami olina omuwa kututa. Omala okumuwa kututa eryenvu libaawo eggi baalisiise emigaati yeegerera. Bane omwami tebamupimira bakazi mu abali eyo. Omugaati baleeta mulamba. Naye kaakati mu kaseera kano ku TV bagenda maaso n'okulaga amawulire agalabika okuba ni akawuka kano aka COVID ko kalaze wala. Ekyo tekiŋŋaana kulya. COVID talumye nze. Ekyo tekiŋŋaana kulya. Eggi lyo ndikuddiza. Omwami okulya n'akuddiza omanya senga teyakubuulirira. Munnange nno nywa kututa. Wabeerawo substitute ebyokulya ekyatandika. Gabadde gajiridde naye kiri bulungi. Omwami alina okugenda maaso abe ng'agenda ku mirimu. Omukyala yasigadde waka. Ekyatandika butandisi. Tutumiddeko nnyo abatesitesi mwe mutudde nze nnyimiridde galaba emitwe. Ekyalitandikwa firimu. Kale omukyala ono ng'asiibula omwami. Ntandikwa firimu. Bannange temwagala kulaba ku Nalungi w'Ekatete. Omwami tumulengedde agenda ku mulimu. Tugenda maaso. Basi kakati omwami ku mirimu yali wa boda nnyo. Yimiriza Pajero nzira gy'ova. Ekyatandika mmeka? Ziba 3 nina 2. Kamalega kutwala. Malega kutwala. Manye emirimu gy'ennaku zino tegikyali mwangu. Ogambye ogaba 2. Zakyanjizo. Tuula kale. Tuula.
yangu watugenda amakona asatu nteke ku mulimu. Musajja mukulu tumulengera ogenda ku mulimu agendera ku boda. Omwami ono akola mulimu ki? Naye ng'ate omukyala eyasigadde waka yali mu kutya kubanga buli TV eranga bulwadde bwa corona. Omwami wa munono yaganya amagi oba enkyana ali aki naye kangalye ebidiba munange bidawo nnyini byo n'amenvu njagalya atajja ggula amalala nkakasa. Kati mukazi watwe bakuvuma okujja wajja kulya togaana ekituufu oba olidde n'otutanja tunywa byonna abadde ateekedde mwami okumanya omukazi ono mugezi yataddewo ebyokulya bya mulundi ogu ng'amanye omusajja ono bw'atalya ng'agenda maaso. Kaakati tugenda okuva eyo olugambo lutandise. Bannange nze nga korona ntiisizza. Korona atulumye nnyo, alumye abantu n'okusinga buno obwaffe. Waliyo buno obw'abantu b'ennaku zino. Naye korona alumye nnyo. Ono atandise n'omutuusa okubani atya ogenda mu lutabaalo. Tuba tuli awo. Kakati musajja mukulu yeno kampani gye yakoleranga. Agenda obatisanga bali ku mboozi ya korona. Buli kimu kyonna kitabuse. Abasinga korona kyabajjeeko bwebwezi kubanga korona ategeeza tonsemberera. Olengera buli wiiki abantu bafa. Nedda kasitatta bazungu. Kasitatta bazungu. Kuba bafa nnyo. Tugenda maaso. Waliwo eyajja atuuka akololo oli mulalu. Naye naawe bw'oba olina ky'oleese weegendereze. Azze bannyonnyola naye ate atuuka akololo abatiisa. Bagambye nti okuwona obulwadde olina okuuma emimwa gyo ng'ogibisse. Up to now you want to tell me you don't know the difference between a sign and a symptom, really? Make no sense, right? Proper. Asiikiriza omuntu funa w'otuula. Tosiikiriza muno. I can tell you that we have an emergency meeting right now. Kati ono yajja bagamba mutuyina meeting eya emergency kati. Yeah, the situation is real. Embeera etabuse mpuliddeko olugambo nti bandiggalawo kampani. Bannange. Katono nnyo firimu eno tukyali kwanjula naye nga twagala tube nga tumanya entandikwa yayo bulungi nnyo. Tukyali kwanjula kwa firimu eno nga tetunnatuukira ku kigendererwa. Kaakati baabayita abakozi basooke babannyonnyole ekirwadde kirumya abantu ekya COVID-19 era twagenza okwetegereza obulungi ennyo. Agambye atya? Biki byayogedde? Kati ye alongoosa omusiimuuzi bino tabitegera oli olulimi lwannyonnyoleramu. Bano Kama wange sebo nze mbuuza tiyo tumaliriza akola. Fenna abali wano tugenda lumu naffe abasiimuuzi batutuddeka. Head section or those one without abalinawo emirimu egitalinda musobola okubeera nga mugumiikirizaamu ne mumala emirimu gyammwe. Abalala baddaka. Kampani zatandika okuggalawo ku mbeera eno yali egenda maaso mu nsi. Abaali bagamba mbu biruma abazungu bokka ne mu Uganda byali bituuse. Tugenda maaso. N'abasiibula atusiibudde atya? Kyokka nze mbadde nninda zaamu ezimazima sina na za lipstick. Kaakati nga wayita sabbiiti 3 bannaffe baabagoba omulimu tewali. Omukyala gwe baleeta okufumba ewaka aliye kasinema tali ku olwo. Tugenda maaso. Bw'oba tomanyi bintu kye bitegeeza ku musajja. Omusajja gy'akoma okwambala ebinu ng'omanya embeera eyimpa ye. Kati yakyusa yali ow'amajento embeera yayimpawa. Oteekako bu TV weerabire nti enjala ekuluma.
Nedda soko lineko naye bebi akazanyo kagwe. Kuba sisubiranga n'ekigulu amaze okifumba. Mpozi efumba. Ebintu ali waka. Yali akolera kampani. Omanyi oba okolera kampani osooka n'olyoza omwezi ng'ebizibu bizze. Naye ng'ali wano bankole ntya. Sabbiiti 3 okuba ne baabawummuza. Ate ensi mu kaseera ako yali ku muggalo njagala olabe. Waliwo amawulire gaali gabaluseewo. Baali banoonya badokita ab'enjawulo abalina experience ya myaka 5 mu mirimu, kubanga obulwadde buno bwali walabika okuba ne beetaaga badokita abanayambako bannansi mu kunoonyereza ku kirwadde kino n'okumanya engeri gye bayinza okuyambamu abantu. Naye nga beetaaga badokita abo baali bakozeeko experience ya myaka 5. Tunuulira kati yawulira amawulire gano n'asooka ayiyamu, kubanga baali bali emmere erabika kubanga mmere ebintu byagenda bikyuka. Efirimu egenda mu maaso. Omwana ono yayiya ki? Ng'ategeka. Omanyi Uganda ya leero yensi mwobanga wasoma bwa inginiya, banno be wasoma nabo ne bakusanga ng'oyiiya obutiba bwa bulooka. Kati omwami ono yalina kampuni mwe yali akolera, tetwamanya oba yali y'abasawo, naye ng'ate yasoma ng'omusawo omutendeke. N'amutereza omukyala. Omanyi kye bayita companion? Mukazi aba akwerekera mu buli mbeera. Etayi bagimuterezezza. Ekigambo tayi kirabikira n'ewumbeera n'oba wasuze enjala. Olina okulabika ng'oli smart. Ebizibu bye bikuumire mu muzigo gwo mister. Oyagala kunkola ki nga n'enjala ennuma? Ekyo kye bayita tapping. Amutapinze. Amusiibula. Tugenda maaso. Nja kukangende ndabo batunali ekyeggulo byali byakatuyiye. Munnange mwami ono ng'akwata ku kulekani yeeyongerayo agende gyali agenza okulekani yasabye omulimu. My name is John and I've come for an interview. Agamba erinnya lye John, Yohana, John azze ku ki? Kakati Yohana azze ku interview. Tula wali nga abalala. Yasangawo Nanziga yali ku reception. Jukira firimu gye tulaba emanyikiddwa nga receptionist. Kati Nanziga yaliwo. Nanziga simanyi naye ali bubi nga ffe. Obanyi abakyala b'ennaku zino baba n'ebitangaaza, asooka kutangaaza. Musajja atunga alinda alabe oba omulimu anaagufuna. Yegenda maaso. Daga lero tuli mu Kirazi, we tuli Kirazi Garden Katete. Yegenda maaso. Tuli ku receptionist nga firimu era nga movie premier nti kye kino kyennyini. Ogenda okweregereza mulembe gwa COVID. Buli muntu yenna mu kaseera ako nga bamuyita ninja, ate nga kyangu nnyo n'okuyita kwa kubanja. Ogende yaddako. Ogende tulabe. Baabo. John. Yes, please. Yohana. To what we see, you have a client. Mu mbeera ng'eno ng'ozosaba omulimu twagala okumanya oba by'osobola otulaga bituukana n'omutindo gwe tunoonya. Step is discovery, then development. Bwe tuba tunoonya eddagala tukola tutya? Waliwo kye bayita discovery, okulabika nti badevelopinga eddagala. Waliwo kye bayita discovery, okuzuula butya bw'otandika eddagala eryo, then n'olijjamu ekinyuso oba amakulu. Clinical review. That's when eddagala nga tonnaliteeka mu bantu waliwo kye tuyita clinical review. Marketing. Bwe limala okakasibwa Review. ne tudda ku kye bayise marketing review. Linaatundibwa litya? Wabaawo ebibuuzo ebikubuuzibwa okakasani oba oli dokita omutuufu. Bacteria no. COVID-19 is. Kati baamubuuza COVID ono aluma abantu olowooza akawuka kano bakitiriya oba virus?
teyinza kuba bacteria which was discovered in kubanga webeera bacteria olwedde waliwo eddagala eyinza okuyambako ku bacterial infections. so that's when it naye akawuka kano kalabika okubanga virus ya mutawaana nnyo era nga virus eno bagenza okukola study ng'eddagala eririwo ne baba bayinza byakuweweeza kubanga virus tefa. Virus bebasa nebase kyova olaba newumbwa kaali bamuwa eddagala neyebaka. Antivirals are available on the market. Olwedde waliwo eddagala liyinza okuyamba kulekani bakendeza amaanyi g'obulwadde obwo. Waliwo eddagala erimanyikiddwa olwedde eririwo antivirals eziyinza okulekani zimalamu COVID-19 ku maanyi naye tekitegeeza nti aba awonye. Kati ekisinga obukulu okwewonya akawuka ako kwe kulabika nga bakewalira ddala. Embwa oba empuka yonna weeri togyerinaanya okugiwona. Ebiwonya egundi obulwadde obwo sibuliwo kati. Essaawa eno teri ddagala. Ate aspirin gwe boogera agamba nekyesa enjawulo zizikozesa okulabika ndi baziyiza side effects n'ebisigadde. Kati bamugamba atulage eno erina kubeera R. N'atandika okulaga ni bakafulwa basooseewo balabika badduka mu kibiina school fees teyazirya. Kati ku muntu yenna ataasoma bw'alengera obubonero obwo alabanga omusajja akuba ekifaananyi ky'engabo naye nga si bwe kiri. Atandise okulabika ndi akola diaphragm eyafumula yeerabira mu kibiina yayita n'atereeza. Okay. Wow, that was perfect. Yes. John, where do you see yourself in 5 years? Mu myaka 5 weerabawa? In a more responsible position, probably. Yamugamba myaka 5 neeraba mu kifo kyo wennyini. Why do you want to take up my position? Lwaki oyagala mbe mu kifo kyange? N'agamba ni gwe myaka 5 oyagala kubeera mu kifo kyekimu ekyo. According to what you... okusinziira kye tulabye ku mwani ono. According to what you need. Eyo benne be tuwadde twetaaga tubizudde mu byo. Firimu eno wano tukyali kwanjula wuliriza nnyo tunuulira. Alright, John. Kale mwami Yowaana. Papers. Ezo ze mpapula zirabiddwa. As you're waiting for a call from us. Any question before you leave? Ekibuuzo kyonna nga tonagenda. When do I start? Ntandika ddi okola? We shall call you soon. Tujja kuyita mu bwangu. No worries, the job is yours. Yeah. Naye toeraliikirira omulimu gugwo. Anoonya mulimu ali ku kaweefube. Omukyala tasula enjala. Tunuulira. Bamusuubiza omulimu. Firimu yino tukyali ku ntandikwa yaayo njagala olabe. Munnange ng'ategeka bintu bye. Asobole okuddamuka alinde essimu. Bwe bati abantu bebave Makerere n'atula ku kyalo emmwanyi ne zengera nga zikunkumuka alinda ssimu. N'agaana okukola emirimu egiri awo bw'ayogerera banne look at those one seeking chapati basiika chapati. Yeah, everything is fine, so Kaakati they'll be calling me anytime soon. So meaning anytime from... we yali agende Nanziga yamuteega Nanziga. I'm John. Kozi wagambye gwani yenze Yowaana. No, come on. Omulimu bagukuwadde asikati. Naye bangambye gulise kiwadde. Peace. Just peace? Peace, Mary. So... yamwagaliza emikisa. different. Should we say in all aspects you're a peaceful person? Oh yeah, Really? just right. No, don't worry about that. Ogenda ofuluma ebweru kuba badde bamuwa emirimu wuliriza. Documents.
ku bakyala babadde ku mmeeza eri eyawula n'akola. Sure about that. Ebyo toweraliikirira. Everything is fine. Empapula z'ono zazze nazo Yowaana ndabye nga zijja kola. Wadde wagwa sini ey'omukaaga ngenda funa engeri gye nzikupangira wulira. My 50%. Bwe kyaba olina okumanya omusaala tugabanira wakati. Wulira firimu. Alright. Egwe totya. Namaliri atabuse. Namaliri agambye agenda kulayikani akozesa empapula za Yowaana. Kyokka eno waliwo atunulira Yowaana mu ngeri y'omusiibula alinga amuga asigala. Ye nanziga. Bayi nanziga. Yowaana musajja tunajja ave wano. Naye nga waliwo agambye agenda kukozesa empapula za Yowaana zennyini aziwa omulala ye ayita ebigezo. Munange nga tudde ewaka babirye. Budde nga buzibye bulala mwami wa kuno anadda. Banna kamulinde ye baabi. Kati baabi yalaba TV n'agikowa baabi. Nze ndagambye obufumbo kati buliko ekisumuluzo oba obuyingira ng'oli mwana wa buwala. Tojja kutambulira mu lujja lwa musajja ng'olinga akubye essama. Ateetereza era ayinza okudda n'atagalya. Amenvu amanyi obutagaagala. Kasita nzigyeko limu. Tuba tuli omwami n'ayingirawo. Atambula n'ekisawo ky'abasuubuzi ate mu ssawo. Tugenda neekulikayo mukwano. Ebintu munange entambula yeebadde ensobedde. Naye era kamumaze n'entuuka. Kale naye mulimu bagumpadde. I got the job. Omulimu nze nguyina. Kituufu. Mwami nedda. Nedda ye kituufu omulimu bagumpadde. Bannange. Kale onsanyusiza bannange. Omulimu ngufunye. Era wiiki egy'akawunga tukagoba mu sitoowa. Wiiki egy'akawunga tukagoba. Yasanyuka nnyo. Omulimu nga gufuniddwa. Efirimu egenda maaso. Kaakati twagala kubanga tumenya ki ekidirira. Oluvannyuma tugenda okudda ku sayidi. Namaliri ali wano. Namaliri yakwata empapula ze baleese n'atandika ozikubamu fotokopi. Tunulira nagambye firimu yatandise. Abaali awo ng'essimu ejja. Yes, please. Alo bambi. Kiri kiti ekintu okimaliriza. Namaliri. Awewe ebintu byawedde dda. Okweraliikirira teweeraliikirira. Bantu bangi nnyo abafunira bannaabwe omulimu mu ngeri ya mankyolo naye nga omusaala bagugabana. N'ogamba naye Kasagga nga yagwa ekya siniya 4. Omulimu ogwo yagujjawa. Alright. 3 copies each. 1 copy back to you. Alright. Bannange ono ogenda okwetegereza empapula. Kati ono empapula ezikubamu fotokopi n'azirekawo. Ayina zajjeemu. Lwaki ono yabadde akuba empapula fotokopi? Ayina gwabadde agamba nti byonna mbitereezezza. Kati ono naye empapula zino kwe kuleeta essimu. Kigendererwa kikino okulayika ndi okwata CV ya munno n'ogikubamu fotokopi. Kigendererwa ki? Munnange ng'asooka naye addamu kwetegereza naye ng'alyoka ayisaamu. Walu
munange ngamala ofuna mwawo kopi ye nanziga basi bano bonna bajja saba mulimu oba nono naye dokita waliwo omuntu ajja mu kifaananyi ky'omusawo naye ng'atunula ng'omufubutuzi alabika yali wantuula ku kyalo kengende ngezeeko naye maama naye kenyini agirako esaala ya lubaale tamanyi oba byagendako binaaba bituufu binagguka munange egenda maaso sinema katulabe ludaaje biggwera kati akawungeeza ako olunaku lwaziba efirimu eno yonna tukyali kwanjula kwayo kakatuddako mu kibuga awo musajja mukulu ng'ajja sebo mbadde nza okulaba mugagga gwe bakuyita zaani bampitako yowaana tebalabyeko wano mbu banayingirawo ko leero lakini kyusa livansi yawe kyusa yowaana baali bamuwadde omulimu wano naye bwazze okugira alabe mulimu sitole ki bamugobedde ku mulyanga sikani ero neera bakomyewo mulundi mulala twala mu livansi kyusa bulungi genda owunyiriza kabalaza yaffe vaawo yowaana ne bamugoba omulundi ogwokubiri kigendererwa ki egenda maaso ng'akaseera keetooloola agaali amakya musajja atungadde eka ng'abadde eka atunuulira mukyala ali kasimu olwavu baali bukulumyeko ewaka n'emboozi neggwawo kati tamanyi na kyamugamba yamusuubiza wiiki egy'akawunga abakagoba ewaka naye abadde agala baleeteyo akawunga ka muwogo omanyiwo akawunga kalimu levo ovako akasooli n'olyokodda ka muwogo mpaka ku kalo ayagala abe ng'ayiiya omulimu omulala kuba bamugamba bagenda mukubira essimu omuyita otandika okukola naye ekyo kikyaganya okulabika kadi yabuza kigendera kyekiri wano kyowola basazeewo alere magulu ga babiri ali mu kazannyo waliwo obubonero obubeera ewaka okulaga ndi obwavu butandise okonkona munnange tivi nga tekyagira kali basigazaako buno obwa tempolaani kwegoba tivi tekyalaga firimu anti bagisalako kadduka nga akagala okubwama kali bye basigaze ebyo obwa kuzanya n'okuzanya naye nga kisoboka kityo kubanga bakwefulira naye lwaki ku mulimu bakugobye ekigendererwa ki kyekigenda mu maaso naye simanyi katonda oba osobola mubuuze kuba naddanira okwogera ne ekyala naye ekyala yagambye mbu tebandaba egenda maaso You need to do something. You need this job, right? Nilowooza, think about something. Kati omukyala yamugamba abeeko kyalowooza ekyokola ekirala. Omanyi obwavu bwe bujja ewaka abakyala bo bwe boogera awo. Lowooza ng'omusajja. Kati aba ali awo essimu nejja. Ogenda okweregereza reception. Receptionist yakubye. Wuliriza nnyo. Reception yakubye wulira. Namunaye jangu. Mbadde ina kye njagala olabe. Okay. Kale. Right now. Kenzije kati. Receptionist kikyolagawa. Heri ompulidde nga ddoboozi lya mukazi. Anti be bagaba emirimu eri. Era mpise kati ne ngamba ngende mulabe. I don't know. Just come and help me organize. Tugenda maaso. Nga yeetegekerawo. Soko yitewo. Obwavu bukuluma n'olema okugaseeka ng'omusajja. Kale musajja atunga akomawo. Ayagala kumanya receptionist yamugamba ero. Bakomya murundi erala. But this time I'm not here to see the HR. Leero sinze okulaba ekyala, nzize kulaba receptionist.
balinawo nkolagana receptionist lakini bakubye aro yegwe bayitako Yohana yenze kare bagambye nkureke yinta insight egenda maaso nga bamukiriza okuyingira kati olwayingira munda yasibira mu office y'omukulu era omukulu yeewuunya nnyo kigendererwa ki ekigenda maaso wano. There is someone in my position. Someone else? Yes, someone else. Musajja atwabadde ng'alindiridde essimu naye nga tebamukubira. Kirabika waliwo ekigendererwa kye saategeera. Nga bakuba essimu n'abaako gwakubira essimu ajje mu yafeesi kati genda okwetegereza sajja atwaba ali wano nga ekyala ajja. Ekyala ke kakyala kano ke twalengera kalina gwe kakubira ne kamugaa ku mpapula z'ono okwoyitirawo kati babadde bamulemesanga okuyingira woofiisi eno tunuulira. Kati omukulu yagenda maaso n'abuuza omwami ono ku bukugu bw'alina n'ekyo kye yaweresa lwaki tali ku mulimu essaawa eno, lwaki mukola emirimu kasoobo gwe mpitaako ssebo. Wemala essimu eno ekyala njagala onyinyonnyole nga bwe mbadde ŋŋamba receptionist yuno kwe kumugamba atuule wali, yamugamba atuule wali. What is that? Tabuki. How did he get here? Ono atuuse ate wano. He came walking. Azze atambula. Please, I'm serious on this. Ndi serious ku kino. How did he get here? Oyo ayingidde ate wano. The boss. Nga yamuyise. Kirabika boss yamuyise. That's a lie. Apaana olimba. Won't be. Tekisoboka. Ono yabadde alemesa. You seized all my plans. Plani zaye zonna oziguddemu oziyiseemu. He has plans too. And I knew. Obadde na plani ki? Gwana gwe mu mwolekero olutoogo gulaye gutunula ng'olwana obako. Kulemesa bano. Drive. And for your own information. Njagala nkunyonnyola ekintu kimu. Oba omusajja oyo oyagadde omuyamba nga wamwegomba lwe yajja wano. Musajja mufumbo. Laba omufumbo alinga omusaaniike. Tugenda maaso ne katandika otunula mu ngeri ndala. Weebale nnyo bambi. Gwana gwe nakutegedde nti wanyingiriridde. Firimu egenda maaso. Kaakati oluvannyuma ennyo tudde eka ew'omwami omufumbo yayambiddwa baawe bamuyambye. Ali eno ng'omukyala omanyi embeera yonna ey'okutandika ekiyungu ne wekibanga lubatu olina kiyingiramu nga mando. Tuba tuli awo omwami akomyewo. Efirimu eno wano wonna tukyali kwanjula weetegereze nnyo. Mukulu akomyewo, mukulu mukutta. Olera obukoowu. Omwami akomyewo era yadde ayinamu kutwanyi. Waliwo yamukubidde paasi. Aba ali awo essimu n'evuga. Kati ladies and gentlemen tutandise firimu. Watuuse bulungi mbadde ntuuse. Bannange nga bagenze tonsiibudde nako nanziga. Baako kyoyogera nga ali mu nkwawa kiki? Kumbe waali poliisi ziraba. Tasobola baako kyayogera. Yeah, kinda nabyo mademu. Mbadde nina byenkola kambe nga nja kuddira. N'atandika obuzaabuza omukyala waali. Tunuulira. Babiri ali wano baabi. Naye bambi baako ky'oŋŋamba ekinansuza obulungi. Gwe mukazi gwe. Sula bulungi. Sula bulungi. Yamwagaliza sula obulungi omukyala ki. Omusajja ono ne muyamba n'atanfaako. Olaba omukazi ono ayagala ki? Essimu n'agiggalawo.
yanyambye alina ekigendererwa. Mukwano alina ekikyali waka kyogeranga bambejja. Alinga gwe basokolamu omumiro ayogera ayogeranga ali mu birooto. Kanti tuliire naddala. Njagala tuliire awo ngandeeta emmere tuliire awo. Mulongo mbemmere agenda liireeta baliire awo. Ayagala amuleeseeko. Kayingira mu kisenge. Kasita omulimu nagufunye. Njagala ndabirire mulongo wange nga tewaliiwo kinnemesa. Tugenda maaso ne sinema bigwerawa. Kaakano ladies and gentlemen, enkeera ku mulimu tunulira. Nanziga yaguze powder asinga ku wajjo. Good morning, dear. Wasotya mukwano. Abakazi balina ebintu ebyo. Ogambye ki? Ono tawulidde. Azatadde music matu. Wanji? Twalako out. Mbadde nyalo ntwaleko out. Twate munange nabonebonedde bwerere. Ntwalako ku kirazi. Kirozo si kibi. Ekyamazima out simbi naye engeri omusaala gy'omanyi gujja omwezi guweddeko ate ntandika leero kola. Nja kutwala olulala. Tushall do. Kyetugenda okukola. Okay. Kyogamba zaweze. Ate nkola mayinja. Omukyala yamwesibako namuganza ensobola okutwala oba tolina ssente. Kinamu obuzibu. Ate rashinze wandi after. Okay. Ono kyakola nga muganga ngenda kulinda nga tumaze okukola. Owaayi. Wateka ku pressure. Olimpa. Nze saagala obeere ku pressure mbw ate ontwala out toyinaamu ssente. Abakyala b'ennaku zino tuyina ezaffe. But don't worry. Ebyokunyogerako gye munywera walagi mbu omusajja yaggwamu nina okwetwalira. Kati munnange nga bateesa efirimu egenda maaso. Kati bwe baamala okukola nga tebakkirira ku kirazi. Amutute ku kirazi mu kasonda gy'amunyigira. So, you have chicken? Kati ng'era omwami gwe batannaba kusasula musaala gwa mwezi. Fuba okulaba ng'oleeta bino ebya waggulu asonga ku bye 225 260 awo. Amulagirira atunuzizza eri gwe bagulira talaba. Namunange weebale. Yamugamba weebale. Ogenda owulira essimu evuga. Ye Nanziga. Bannange nsonyiwaamu naye balandiroodi aŋŋamba ky'essaawa zino omwezi gw'enju naakagumuwa. Mbulandiroodi yakubye abakazi. Nange kambeeko gwe nkubira. Gwalolooza sirina bakubira naye nange akabeeko bakubira. Egenda maaso. Ng'atekisinga alo bebu. Kati ate oba ono gwabadde naye ani? Munange nyinza okukomawo eka kikeerezi. Aweereza mukazi we ka message. Tulinayo emergency. Buli wowulira ekigambo emergency gwe batabaze biwoowoola aba akola ki? Ono nadda. Welcome back. Kulikayo essimu ng'ebadde mpanvu. Kikira landiroodi gw'ogambye. Ono landiroodi naye akusoobera gamulemu banja emisana banja kiro. Omwana yakusiba enviiri. Weebale kusiima. Yakutereeza kati kumbe ye nga wamanyi sizoni ya bwavu eze yaziwalakata n'ebyokumera ne bizivaako. Ne baleeta kati mweraliikirivu nnyo ebyokulya ebiriko kiri ne tomato bitera kuba bya bbeeyi. Tonolera. Thank you very much, Lester. Namugaa weebale nnyo kye wankolera okulabika ni ompeesa omulimu. When Jesus says yes, nobody can say no. Nanziga. Okay. Byokulya baleeta. Thank you. Weyita. Simanyi oba ewaka yali amuleesiza ku chicken n'enkoko. Azze kwebaza Nanziga.
n'asabukula oluwombo. Munange. So, this looks good already. I think we should come back next time. One later. Nga batandika lujjuliro. Looks like you're enjoying. Sirabika zinaabampomu. Nice food. Yaweereza message ekani adakikeerezi. Oba teziwera tunayoza ebintu. Naye enkoko yongiridde. Kadi seba abaawali bannaye enkoko tebatuga waliyo ebyokunywa. Wulira weyita. Enkoko tebatuga waliwo ebyokunywa. Oh, really? Fidimu egenda maaso. Engineers, cold, eh? Bring 5. Yes. No, make it 6. 6. Just. Ono yamugamba aleete ecupa 2 omukazi n'agamba aleete 6. Oyagala kunkola ki? Nze nagambye oba tolina ssente yogera nze byonna nja bimaliriza. Naye oli wano weekoza ng'ayinamu. Nawe entebe empale z'oyambala oziraba za kaki. Kale omanye empale ya kaki emanye omwavu ozanya n'okuzanya. Egenda maaso. Alianga bagagga kumbe mwavu wa lulango. Omukazi omuwala n'aleeta akasero kalamba ate ne baweyita babanga abaakolaganye n'abakyala bano. Ono yagambye 2 oli n'agamba baleete 6. Ne baleeta egiraasi ne baleeta endala. Omuwala ono ali ku kigendererwa kitunulira. Okay. So, hey, madam, we ordered for 7. Why are they with you? 7. Okay. All right. So, this one are yours. Ezo zizo. Okay. So, this. Eyagambye baleete entono ate ndaba yagaba entono. Ezo nga kale. Tali muka wa gentleman naka. Nasoka yesumululira. Work. Ku muntu yenna ng'ali gentleman muno omusumululira koko. Yagana omusumululira. So how is the gender? Nothing so. Efilimu again omulengera. Yambe ge makulu g'ekikolwa ekyo. Enkoko ewomanga gwe yagisasudde. Kumba ayagala kati kuteeka mu layini. Olina obisasula. Ewaka wabaddeyo omujanjaalo. Kati ekisinga omalayo omukyalo ono amaanyi. Omwami ono kyakoze kye ky'okuvuunya. Naye tanayogera ku kigambo kyonna omukyalo ono kimuzaamu amaanyi oba n'ekimufunyisa 2. Omanyi waliwo ekigambo ky'ogamba omukazi n'afuna 2. Kansooke ndi enkoko nfuna agogera. Mwana tuwe ekifo kino wayiyiza. Wayiyiza nnyo. Naye kaakati nze ngamba yogera byonna. Oluvannyuma lw'emmere ogenda okwetegereza bodaboda mu kazikiza. Balagawa omwami ono nga tasula eno. Awerekeddeko munne ndowooza nga gentleman. Nkata bulungi omwenge tegunkuba ekigo. Tonolera owa boda n'aviira amawano. Bambi oba n'engato nzijje mumpulira zintegula. Engato mpulira tugende kale nja kukwatako. Mukama mpulira ngenda gwa netonzunza. Nga tamwetika mpaka omuwala gy'abeera. Gentleman. Ng'aleeta muwala mpaka ew'omuwala gy'abeera.
Efirimu egenda maaso. Oba nsula ku namba 6. Bw'oba otamidde nti 6 efaanagana ne 9. Oyinza okusumulula watali wawo. Nyabo. Oyinamu amayembe mu njugu atasataala ku mulyango. Ono naamwereza akasawo k'ebbayi. N'oba mukazi n'otwala omuyaye awutu n'omugulira enkoko n'ebyokunywa n'atatamira gwe n'otamiira n'agaana okuyingira mu nju baasika musike. Gw'omanyi omwenge kye gukola ku muntu okussaako ettaala. Bayingidde munda. Omwenge guno gulina engeri gye gutandika okuba ng'omuntu gumutereeza ne gumusomba ne gumusomba. Eyabadde atayagala kuyingira yasiba nawe ekinyolo mpaka munda. Kyekiddako firimu egenda maaso. Kaakati nga bamaze okuyingira munda. Laba baabi. Abanyala mulina nnyo esimanyi enkola eno simanyi gwe nyuma bunyumi osirika ewaani. Esimu agikuba naye teri akwata. Waliwo ababbizi akwata esimu. Bannange omusajja ono kiki? Bamugambye bagenda kudda kikeerezi bwatunulako ebweru baddako mu kisenge essaawa zigenda 8. Njagala olabe. N'aleeta piro nja mulinda. Efirimu egenda maaso nja mulinda. N'amuweereza message oliwa. Oli ludda wa? Omwami taddamu. Mwami gw'okubidde essimu erabika eri buziizi giddemu edda. Katata naki? Evudde mu East End movie industry. Njamuddamu. Kati n'akakazi kali akadde kamulabula kavuddeko. Nadamu n'akuba. Esimu k'okuba omulongooti kweri gulayika gugudde. Kamulinde. Munange. Olunaku nga lukya. Omuwala yasula mu ntebe babiri yasula mu ntebe obudde bukedde. Omwami teyakomyewo. Kakati omwami omwenge gugenda mugwako. Yagenze owulira ekitanda kimunyiganyiga ng'enkizi. N'atamanya lwaki kyabadde kimunyiga kumbe se yasuze wuwe. Mukazi watu yasuze mu ntebe. Bindako budde mbugenze yiyi naawe waba wayita morning glory kati atopapa. Omukazi bane. Ndika naawe. Nawe lindako. Nedda budde bugenzi. Tulina ogenda ku mirimu omwami. Katonda watu. Yasuze kwawe. Yasuze kuki? Egenda maaso. Kenge kikonya tukama abaana. Asibula. Munange weeraba. Obudde bwakedde dda musajja mukulu yakomawo atagala. Golo yakubye nnyingi amagulu awulira gamufamba. Gayuguuma talinamu wadde agayimirira wuno akomyewo ewaka. Yasuze ku mirimu kuba munange yabadde bize. Senga awe naye yali ewunyanga mwenge ne bakutegeera. Asumagidde. Omukyalo genda ovaayo. Ne bannange tufumbirwa.
naye Katonda kiche wampa kirengere gonna omutwe gukiringa essiga. Tugenda maaso. Kadi yasooka naye amutunuulira n'ekyomugaana ekimubula. Omulundi ogwokubiri ku mulimu omwami yasuze bweru. Yasanzeeyo oli omukazi n'amuggyemu layini. Yamuggyemu amagezi kati yamutunuulira. Manyi abakazi abagezi agenda n'akutunula bw'ati nga banoonye ekyokugamba. Sebo okulikayo nnyo. John. Gwe! Wange? So you're home. Okomyewo eka. Bamaze nodda maama nkulaba obuko obukutta. Bakutisa ensawo za bijanjaalo. Kyabadde kyo kiye kikyo ye. Agenda okwewunyako mu nkwawa. Manyi kwawe batuuyana. Yatuuyanye. Nkwe ndekamu. Ndekamu. Like that? Laba firimu. Neyeetaaya. Afinyemu okwetaayawo. Abakazi balina ebizibu muganda wange. Abakazi bayita mu bizu byotalabanga. Yabirowooza bambi. Naabulwa ekyokukola. Ate omusajja munange yabanyenemu. Kaakano kwolo teyakola. Awula tayagala kwebaka ate nga ateekeddwa okwebaka. Kubanga omwami ono ye ne mukazi we TV baagirabanga omulundi gumu. Kati baba bali awo. Ogenda okola omukyala tateredde. Omukyala tateredde. Omukyala awulira bulala n'afuluma. Omukyala n'afuluma. Ali mu birooto TV emulaba. TV emulaba. Oba abadde balance oba zibadde emboga. Sitegedde. Oba ayi bebe. Sweetie. Muntu gw'oyita naye nga tawulira. Owange Yowaana. Yowaana yeebase. Omukyala najja essimu n'agijjako. Kati mu kujjako essimu ono yeebase simu. Yowaana. Eno nebakuba yezimbye olubuto simanyi. Naye ng'erupisi. Tugende maaso. Nagambye olwaleero tulaze ku movie premier. Munnange ng'ayitawo. Entambula yennyini abanga alinnye mu kyoto. Entambula. Omukazi agezaako okwagala okwogera naye tamuwa budde. Alinga amwesamba. Tugenda maaso. Firimu eno evudde bannaffe aba East End Movie Industries. Era nga tugenda maaso ne movie premier yaabwe ey'omulembe. Abaali wano ne baweereza message sula bulungi baby. Ani agiweereza? Waliwo aweereza message. N'agamba munange baby sula bulungi. Munange nanyini ddiba. Wangi. Kati omanyi abakazi abasinga baba bawoliya. Nasooka gy'essimu ye ono ani aweereza good night baby. Oyo ani eyeyita baby. Ngenda maaso. Enamba n'agikoppolola. Baby bulijjo bannange bawanga ayonka. Bamuyise baby. Kati yawuliranga watudde waliwo omuliro. Yawuliranga waliwo omuliro. Sajja yagala kunkola ki? Sajja ki kyankoze? Tugenda maaso. Yasoberwa. Bawe gwayagala ennyo. Mu mbeera ey'obwavu agumye. Naye omwami alabika alina pulaani ze endala. Firimu yino. Wasuze otya mukwano?
bu message bwa kumukumu anti nkusubwa nnyo munnange ne wabaze ku mulimu ono nanziga mulala nnyo message aweereza za kumukumu kati omwami ono wuliriza sebo mpitako buyisi bwoti Reply to my text message. kino kitegeeza ki kyokola You already knew I was here. naye bannange Arrival time. ebintu byokola lwaki okola ebintu ebifaanana bwe biti The text message. message zange zenkusindikira zotaddamu oyita ki nedda Not even a good night message. wadde okumpereza ka message akaasula bulungi Actions. You already know I'm a married man. okimanyi ndi musajja mufumbo This is an baba mu kifulukwa You know I'm a married man. ndi musajja mufumbo Now what if my wife sees this? kati mukazi wange alaba message ezo It's going to happen to her. Nganoba. maama nnyabo oba anobangaanoba nze nga nfumba twala eri ebigambo byo ebyo ebintu byoliko nakwebaziza bulungi naye nonziba omwoyo nze tewanziba omutima gwe nno weesiriwazi oba webata webabba omwoyo nesonyiwa bano bayomba ki yewe bano bayomba ki kyekigenda maaso emboozi eno ekwatagana ku ki emboozi ekwatagana ku mulimu oba kiki I don't have time. Okay? Alright, sir. Give me a call. yakwata ekkuba omukulu neyeeyongerayo asanze abakozi bayomba ng'ani gwasambaawe bw'atyo nadduka ebyasaaga katandise kwekoza I have 3 big glasses. I have 3 big glasses. I'll give them to you for a clear picture. And I'll never mind about your own business. nanziga musajja ono kyankoze kati atandise kweyisa bw'ati oluvannyuma lw'okundiira enkoko yange But musawo let me have a look. Yeah. musawo ali ku mirimu You'll have to replace this hole agamba nti wano so that when you bring manganese, erina okubeera base 4 yeah, so that's it. okay noono naye receptionist yamukubidde ekitegeeza ekizibu kye yaguddemu kyeyaddukamu alabika kyazzeemu tetujja sukkako wano twagatuwe nga tugenderawo mu ndongo olwaliro pulimi yaffe ebadde katuyingirirewo mu ndongo